Kino kye kitundu ekyokubiri eky'essula ey'okubiri ey'akatabo kaffe akankita mu bizinga. Kitundu kigenda bwe kiti. Ebifaananyi by'olutalonjolo bye baali baleese biba biri ddala kumpi n'okuggwaayo n'akkunulayo ekimu ekyantunduza emmeeme era ne kiŋŋanzika n'emiteteme mu kyenyi olw'encukwe. Kyali kifaananyi ekyatukubibwa omuntu nga twambadde ng'Abawalabu. Nteekwa okuba nga neesibwalamu kubanga Akito yambuuza nga nguya yeewugguusa ki kye mbadde. Simanyi oba namuddamu naye nzijukira nga namulaba nga yekkanya ekifaananyi ate nga bwanzibirira oluuso mpozzi ng'ageraageranya n'ekifaananyi kyange ng'amaze okunketta yaddayo mu woofiisi. Nalengera nga bonna bamwetaaliridde batunuulira ekintu kye yali akutte nga n'abalala bali ku bunkenke. Yali ankubye amabega naye nalabanga nga mmenyeza omutwe n'okukonooza ekinkumu ku kibegaabega ku ludda gye nnali ate banne nga basuulizaayo oluuso. Mu kaseera akaddirira nakozesa ekiwuduwudu emirimu gye nnali nsuubirwa okukola naye ng'emmeeme wankawanka ebulubuuta era etetenkanya eky'okukola. Newankubadde ng'ebintu byonna kungulu byali birabika ng'ebiri ttereere naye nga nze mmanyi nti akasiriikiriro ako kaali kiguumaaza era ddala busa bwa mbogo. Nali nkyassibwa kasiisi era nawuliranga muli nga nnuuzibwa kuumisibwa amaaso. Ng'omuleeganjuba gwekulungudde enfunda nga bbiri, luva okwaya nnya zaatuuka nga zikubyeko kawewa abajaasi. Meja ne banne baafubutuka mu ofiisi era ne galuva okwaya amalala gagguka nga gonna gakoomekeddwamu era gafuuye abasibira mu bbwa. Abagabe b'abajaasi beewaga nga balaga awali Meja n'abakessi. Waaliwo okuteesa okw'ekibagubaggu n'oluvannyuma okuwa ebiragiro eby'omujjirano. Nalaba ng'abajaasi balagirwa okuva ku mmotoka naye ate nga kutemya kikkoowe nga baagizibbwako dda. Gye bali nali nkubyeyo amabega naye nga byonna mbirabira ku lubaati lw'ennyonyi eyandi mu maaso gye nali neefaanaanyiriza okubaako kye nnuŋŋamya. Abajaasi baagabwa ebikwekweto era nalaba nga batandika okusimbwa amataala gatalaga mu lunyiriri ku nkingizi z'ekisaawe. Nategeera nga baali baagala kukyetooloola nange nzingirwemu. Kano ke kaali akaseera okwebbiramu. Nasoobooya nga bwe ŋŋenda neebolyeza mu nnyonyi ndaga ku ludda eyali ekibira. Emmotoka atandika okusooyooya nga bw'esuuliza bw'etaliza abajaasi ate ng'eraga ku ludda gye nnali ndaga. Endala nayo yatandika okukola kye kimu ng'eraga ku ludda olulala. Nalaba ng'omwagaanya we nnali ntegese okuyita gugenda kukeewa era nga tewaayite kabanga nga tegunnakunira. Natandika okuweta ku nkokola mpozzi bannengedde. Eŋŋombe zaanyanyaagira era waaliwo omuvuyo n'akavvunkano anti ng'abajaasi abasinga tebamanyi ddala kye basuubirwa kukola. Nawulira nga Meeja abwatuka ezikanga nti muteebe oya ttinattina. Abajaasi baawowoggana nti yoo ne badduka nga banjolekedde. Nange nateeka essira ku kudduka nga bwe ŋŋenda neewogoma mu nnyonyi. Kutta ekibundu kyange kiruwandula masasi ate nga nnyugunya bubbomu muzimu ku nnyonyi ze nayitanga mu kirenge. Okusooka nali mbalemesezza okuteeba olw'okubakubira ekimmooni mu nnyonyi ate nga batya okuziteeba. Naye oluvannyuma abajaasi abaali ku ludda olwa kkono kumpi ne we nnali aw'okubandira baayimirira ne banteega bandasize mu muwaatu ogwali wakati w'ennyonyi. Bwe mba njerula nti ne mbeekanga. Naddako ekyennyuma kasirikitu. Amasasi ag'omuzindo gaakuwa erimu ne lintikkulako entasoma yange ku w'emisinde n'eddala ne liyita mu nsawo y'ekizibaawo. Nali sikyayinza kukuba nkyukira kubanga ng'eyo eriyo ogubinja gw'abajaasi abampondera ate nga n'abalala abali ku ddyo bagezaako bansalirize. Ebuvanjuba yali ekibira era nga bonna bawoggana nnyo. Neesuula wansi ne neekulungula mpite munnawookerawo omuwaatwa. Abajaasi abandi ku kkono nga balabye ekyo baagugumuka ne badduka bajje bannumbe. Nga ntuuse ku nnyonyi ey'erudda neewogoma mu mupiira gwayo era nga mboolekeza omudumu gw'ekibundu kye nnali ne mbasasira amasasi ag'abayonja obutooke. Abamu abaava ku ddyo beekiiseemu katono w'ebuvanjuba kyennava nkyusa ekibundu nabo ne mbawulugumyamu amasasi ag'abanojjolamu emiruli. Bonna beesasa era natandika okunyaamanyama. Omujaasi omu eyali awonyeewo kwabo abandi ku kkono nga n'emmundu kasooka emusuuzibwa byeya buuka ng'ava emabegangwe mu bulago amputtula ekigo n'ekifuba kiŋŋunduke oba kabe kasinge nkanukirewo.
bwe namulabira mu ndabirwamu y'ennyonyi ng'abuuse ne neeweta ne nfutubbala nga nguddeko namukwata ne muyisa ku mutwe ne mutujja ekigu kya bugazi ne mukomerera essasi mu mutwe n'asamba. Mba neeyerula nva mu mbirizi z'emu ku nnyonyi, omujaasi omulala n'agalula ekitala akimbaalinge. Neesikawo n'akwasa bbanga namufuntula ekkonde liva omwange ne limutandaggira ennume y'ekigo Ssemago. Namusikulako ekitala ne musogga. Natebateba neeyuna omwagaanya gwange. Omujaasi omu yandabuukirira n'atala gye nali ndaga ntaayize. Nasika mu mitambo gy'ekibundu kyange. Kyerema tekyayanukula mpozi amasasi gaali gakiweddemu. Mu kaseera ke kamu oli yakiteeba ne kimpuluka mu ngalo ne kigwa eri. Neekwata mu kifuba era nga neeweseemu nakkampola. Ne nfukamira ku vviivi erimu era nga bwe nsulise n'omutwe ng'ateebeddwa. Omujaasi eyali yeezinze mu kkubo lyange yawanga ekitala n'akaada ng'ajja gye ndi. Nga ntuuseeko okumpi nasikula akabundu mu kikondoolo ne mmuteeba. Olwagwa n'enziruka zambwa neeyuna akafo omwali akati kange. Nga nkasemberedde nakasuka akabundu mu maaso gye ndaga emabega w'olukomera. Nakwata ku makabi gombi ne neetugga nga bwe neesitula amagulu ne ngayisa mu mpago zaago ne nemmegguza mu kibira emabega w'olukomera. Nga sinnatuuka na ku ttaka nawulira nga amasasi gasekera geesooleeza mu makabi bwe mbadde. Nakwakkulawo ekitala n'akabundu ne ntandika okutonta. Kyokka nga wonna mu kibira amasasi gawandagala buwandagazi. Nali mbakubye enfuka esooka naye nga simanyi oba omukisa gunaabeerera. Nawulira agabwa nga gaboggola ne ntegera nga baali bagayimbula banoonye ettoko wenja. Nali ekyengeri eno sikyetegekedde. Ekintu kyatulika bwe ntyo ne mmanya nga bubbomu bwe nagendanga nkasuka mu nnyonyi nga nziruka bwali buzikola ogwa walugali. Kabbomu akalala katulika era amangu ago eddenge erikuŋŋaanya abajaasi lyavuga nga libayita mpozzi bategulewo ku nnyonyi ezimu si kulwa nga zonna zibengeya ne zitokomoka. Nawulira embwa ng'ejja effeffetta era ng'esalasattira mu bisasiro. Neekweka emabega w'omuti. Bw'eba empitako ne ngisiiyika essasi era okugwa eri nga nkalu ya jjo. Neeyongera okusaalimbira mu lukeke era nawulira ng'akataazi k'embwa endala kangudde mu buufu ejja eboggola naye nga teyanguwa. Nalowooza nga waaliwo eyali agikutte bwe bajja. Nga batuusa awali ginnaayo enfu yawuunuuna nga bweboggola era n'olujegere ne lupakala nnyo. Osanga wano we lwabandukira n'ejja ng'ebuze. Bwe nagiwulira ng'ereese bukula ejja efuuza n'empalama ne neerimba ku muti ogumu. Ng'etuuse wendi yalalama n'ebuuka nga bweboggola eyagala okungajambula. N'eteewuluza omukono gwange omwali basitoola ne ngikuba essasi n'egwa. Bwe nzibulula amaaso okugajja ku mbwa olw'enswagiro gye nawulira mu bikwabaaya nga ndaba omujaasi andeezeemu akabundu. Nate omuti ne neesuula wansi. Emmundu yavuga naye ng'essasi linsubiddwa. Embwa yasituka n'ejja ng'etagala eyagala engajambula amamiro. Nasuulayo omukono ogwagitangira era ng'ekyatitibanira ku gwo nagisozza ekitala omulala. Nagisamba ekitala ne kigisimbukamu. Munnange yali mu kaseera kano agezaako okunkuba essasi eddala naye akabundu ke kaafaanana okuba nga kasikaatidde. Ng'akyakikiitana namulumba butwefuke. Yalaba mwolekedde nga n'emitaafu gyefuza amaaso olwakyuka ati ng'amalamu musulo era ddala yagenda kipayopayo. Nange saamugoberera anti nali sinoonya wakweggwera naye embavu. Olwagguka ku byambalo byange we byali bikukuliddwa nga mbijjawo olwo nga nkuukuuta neekwakkula ndaga ebuvanjuba. Nalowooza nga bajja kusuubira nti nsensedde mu kibira enkunivu gye nkyekukumye. Nayitira ddala kumpi n'olukomera ku ludda lwa ddyo nga ŋŋenda nkwebeera neekwetula mu ccuccu ate nga bwe ntaanya obuufu emabega wange. Abajaasi bonna bandabikira nga abaali bakyattunka n'ogw'okutaakiriza ennyonyi nga ntottedde n'okusoolimira mu nsiko okumala akaseera nagguka ku mwasanjala ekyalo nga kimu okuva ku kisaawe ky'ennyonyi. Neevumbika nga bwe ndabirira mu kamu ku buyumba obukyamirwamu. Mu yugoyugo obuyumba obw'engeri eno buzimbibwa bubiri bubiri nga bwolekaganya ak'abasajja n'ak'abakazi mu bbanga nga lya mayiro 3 oba 4 ku buli kkubo eddene. Najjamu ebyambalo bye nnalimu ne mbisuula mu kinnya ne nnyambala eby'ekikyala neekuba obuwoowo era n'emimwa n'ebisige n'embiziga. Akabomba akaali ak'okupisa omukka mu bupiira bwe nakozesa ng'amabeere kaasimattuka
nga mbuguutana nkikiitana ne kagwa mu kinnya. Bwe ntyo nabukoomekeramu bikwabaayo. Neebikkirira tamusiiya era nga n'ensawo enzize engalo n'enfuluma nga nkamirwa bina. Bwe mba nnaakessa bwe nti mu ddeemeezi, omujaasi wa ppikipiki n'ampitako akafuumuula mpawu ng'alaga ku ludda yali ekisaawe. Nga kyenje empeta ensonda nasisinkana omujaasi nga nkangabadde ku mabbali g'ekkubo n'omugemera wala okwali ekitala ekiwange. Namumwenyera nga bwe nzita ku maaso n'okusirika ensige era naye yammwenyera. Ddaaki nawulira ennyonyi emu ng'esituka. Yasooka n'ebuuka ng'eraga ku ludda eyali ekibira n'oluvannyuma yavaayo n'empitira ddala kumpi enfunda nnya. Nalaba ng'omugoba waayo anningiriza buli lwe yampitangako. Nawenjula ku tamusiiya yange era nga nkiise ku nsingo n'okukubira omutwe namuwuubira akalemba nga bwe mmwenya. Yagenda era okuva olwo teyaddira kumpita kumpi nnyo newankubadde nga namulengera ng'asituka kkamu nga namunkanga ku mugga. Naye nga neeyongeddeko mu maaso nasisinkana embalangu y'omujaasi omulala. Yambuuza era nange ne mmwanukula nga n'amatama okwesenda tekubuzeeko. Yansemberera n'agezaako okunkwata ku mabeere naye newankubadde nga namusooza era ne mukayukira nti tontoga, ye yeeyongera kufuba bufubi kugakwatako era n'okuntigaatiga nzenna. Tuba tukyali awo tufaafaalinaba era nga nfuba nga bwe nsobola okukugira amabeere gange ag'ebikwabaayo aleme kugakwatako ne tuwulira eddigi ng'ejja etunula. Omujaasi yambukako ne yeesimba ku mabbali g'ekkubo ng'akanaala oba ssettala mu lutobazi era nga n'engeri gye yeekabyemu tekulowoozesa nti yabadde abinuka. Nalondalonda ebyange ne ntambula nga nneesiira era ndaga obusanyuukirivu. Owa ppikipiki nga ntuuseeko yayimirira n'ambuuza mu ddoboozi ekkangufu obanga nali ndabye ku musajja ayambadde. Namuddamu nga nzijuliza biina ensige ate bwe nsuukiza ebibegabega nti simanyi. Yapaaza ddigi n'egenda ng'eyita ku nderya. Neewunjulira mu kayu k'abasajja nga bwe mmagamaga ne nnyambala ebyambalo ebiddugavu eby'abapoliisi ne neewereba ebifutafuta n'enfuufu n'empamattukayo ne nekkata mu kkubo. Nga nakatambulako ebigere biibyo ab'eppikipiki basatu nga n'oli eyambuuza kwali bampitaako oluwunguko ate ne badda mangu. Pikipiki zansibirwa ku kisinziiro ne bambuuza oba ndabye ku mukazi eyeekubye ddikini. Nga mbategeezezza nga bwe nali sinnamukubako gange beesooza. Baali basimbula ne mbasaba bantwaleko kyokka tebakkiriza. Enkuba yatandika okufukumuka era mu kaseera kano omusajja ow'akagaali bwe yatuukira ne mukuba omukono. Yayimirira n'akkiriza okunsuumuusaako naye okugenda okutuuka awaali akatale nga ffenna tujonjobadde tutonnyolokoka. Twakyama era nze neeyo wa mutunda nziina negulireyo ebigoye ebibalidde ebiddugavu. Neesonseka mu kayu ne mbyesuulako naye nga binjagaladdeko bujagalazi ng'ebyoya by'ejjenje kkabe. Bye nali nnyambadde nabisolossa mu kinnya. Bwe navaayo nga n'ekyambereeju ekijinga enkyebembeseeko amaaso gankunyizza galungudde gamyuse ate n'enviiri nzisunsumazza wamma ggwe nga nze muyugoyugo omulimi wawo. Nanywa ku mwenge omulala n'engweyira nzenna n'empunyanga kisisiro. Nasuuza entalo omuggo erudda n'ensibayo ekibbo omwali ennyaanya ate n'erudda n'ensibayo ekirala omwali entaligita era n'engulayo n'akatimankonge. Enkuba yo ng'efudde ebbanga lino lyonna era bambega ab'eppikipiki yabaggwerako nga beetawula. Ng'esammuse abajaasi baazinda akatale ne bakaggala. Baatandika okukawenja n'okubuuza abalimu oba nga baali bakubye ekimunye ku musajja ayambadde ebyekipoliisi. Oba omukazi alina ensawo ne abamu baabaddangamu nti babalabyeko ate abalala nti tebannabakubako gaabwe. Leero nga buli asanga yeemottolerawo ky'ayagala era mu ngeri eno omulimu gw'abajaasi ne gugootaanyizibwa n'okuziŋŋamizibwa ennyo kigoye bwezinga ono eyagwetobekamu. Waaliwo akataliro ng'abajaasi bampa mu manta. Nakwata embuukuli yange n'engikiikira ku nsingo n'ebibegabega era n'ensiba mu bw'ennyimbwa olwambalizo n'endwambalira mu bulago ye n'aleebeetera ku kifuba. Nga ŋŋenda ntagala ngwa situka ate njobojja nasobola okuyita ku bakuumi b'omulyango ng'enseko zibakunya. Bwe nagiranga ne neegwisa mu bitoomi ennyaanya ne ziyiika ndengezaako okuzironda. Zaabanga ziggwera mu kibbo omuggo ne gunneerippa mu magulu n'ensinzittuka entaligita
ne ziyiika ate ne nzikira ku londo ezo nga bwengoba eziyiringita oba okweteteebeka emitiitiiri mu bityanka. Bwe nnava mu katale ne nkwata ekkubo eriraga ku kisaawe nga bwe ŋŋenda nkooloobya oluyimba. Mmotoka bwe zaabanga zimpitako nga zijjudde abajaasi ne neetagazatagaza nga n'engwa. N'ennyomba n'envuma n'enkolima. Enkuba yaddamu ate buto okufukumuka era n'obunyonyi obwali bwetawula ne buddayo. Onzo otyo nawugukira mu kalungu n'ensaalimba nga n'ejjagwa ne bitipitipi sikyabijjukira era okugenda okutuuka ew'abawuwi nga bukunidde. Byonna baali babitegedde dda nga n'amaaso bateze mu kkubo. Yantegeeza okukwatibwa n'okuttibwa kwa Taamutaamu naye ng'ebyama byonna amaze okubimukwanga n'okumukalaatira okubimpa era n'okunnyamba. Amawulire gano gankuba wala era n'ensi yonna n'enzinzibalira. Taamutaamu yali afukidde ddala nga wa Luganda gye ndi, bwe kityo okuttibwa kwe kwandekera enkovu ku mwoyo eterinaabuka wadde okusebbuka. Mpozzi nali nsigadde bwannamunigina okutuukiriza obubaka natya. Bwe namala okwambala ebyambalo ebikalu ebyantegekerwa ne ntegeeza nga bwe nali maliridde okusitula enkeera si kulwanga basombera akabasa. Esooka n'alinnya mu kyoto naye oluvannyuma lw'okumukuba akalimi nga musuubizza nga bwe ndiddayo ng'olutalo luwedde yawanguka naye era ng'asigaddemu akakenyera. Nayogeramu ne bakulu bange ku ssimu ey'omu mbuyaga eyali mu muleeganjuba ku mukono gwange. Twayogera ku nteekateeka y'okutambula kwange n'okunninda era ne mbategeeza n'okuttibwa kwa bannange bwe nti obuliganga buli kumpi okubiigiina Jjagwa yabuguddemu n'ebutirimbula obuteddiza era ddala yeesomye wonna etalabutaze. Akakyagiwubidde kali ku bunakyaddi era kakeesa lukya. Bwe katyo kasaana kasimbulizibwe mangu mu kyondo si kulwa nga tukaabira mu lwayaba. Ku maliiri yagenda nkettere alabe obanga ekiwundu tekinnasamba ddagala naye bwe yadda bye yambulira byantengula era ne binterebulira ddala mu birowoozo. Amakubo gonna gaali gataayizibbwa era nga gakuumwa butiribiri. Ate si ekyo kyokka naye nga batandise n'okujja nga baaza era bawenja mu buli kafo awaali wasuubirwa okwekkuma omuntu. Natandika okupapa n'okutuyana naye naŋŋumya era nantegeeza nga bwe baali bajjo okunzivuunusa akabaate mwe nali ntengeeterera. Obudde nga butandika okweranga abajaasi baalengerwa nga batutunukidde kabango k'akatunumba k'akasozi bajja bakuba ensiko. Yanzirukira mu nju era nga nsiikirizza yankwekwesa n'antuusa ku kinnya omwasuulwanga ebisasiro ne kafankunaayo omulala n'andagira ngalamire omwo. Yansuulako ebisoolisooli, ebikwabaaya n'ebisassalala by'omukunga bingi. Nga wayiseewo ebbanga ddene ddala nawulira abantu abavuuvuuma. Baatandika okunoonya nga batankuula. Baatinkuula era baasansula buli kintu ate nga ne nnamwandu alomera buli kintu kye bakwatako. Baabafuluma era nga n'obuseekerezi bunsekeeterera bumpa ekyobunnyo ate nga nti okwenyeenya si kulwanga neeroopa n'envumbulwa. Yateekera omuliro ebisassalala n'ebirerya mwe nnali. Nawulira okubumbujja, okutulika, omukka okunsonsomola n'okubugujja olw'ebbugumu. Natandika muli okutya n'okubuusabuusa. Nalowooza nti osanga be bamu nga bansalidde gankolwa nfiire omwo ekituuyo kimugunyu. Nali nteekateeka kweziziba ngugumuka enfe nga waakiri neerwanyeeko anti atakulekera so si kufiira omwo kiziizi na busekerezi n'empulya nnamwandu nga wamattuse mu nju ayombesa buli eyaliwo olw'okukoleeza enkuuze empamme. Yabwagulira oluyi era nga bw'ataakaka n'amulagira aleete amazzi bataakirize ku nku zaabwe so si kubeera awo kulozoolera ng'alaba zonna zibengeya. Amazzi gaaleetebwa ne gabundugulwa ku muliro ne guzikira. Nnamwandu ng'akyacwacwalikana yasiikuula wansi ekiyinigi n'atankuula ebisubisubi ebyandi kungulu nga bw'abagugumbula nti muno mulabyemu ki ekibanjokera enku zange. Omuti guuguno mukeemu mutankuulemu muggyemu bye munoonya. Ng'omwana w'omuntu anaalaba n'agasajja gano. Abajaasi tebaamulinda kutankuulako na katundu kawera nga balaga ku muliraano era nga ye agenda abawerekereza agagambo gatyo. Nga bayisizza ennyumba eziwerako nakukunulwayo ne neefubitika mu nju ebuziizi mu kalikondo naye nga nzenna ntunula nga kiyoyo.
oluvannyuma lw'ennaku 5 nga n'ekiwendo ky'okunjigga kiseebongerera, nasiibula wiyamperekerako ng'agenda andagirira ekkubo lye nali awo okukwata. Bwe yatuuka okunkomya ne tuyimirira nga tunyumya okumala akabanga, era wano we yantegeereza nga bwe yali ye eyandeetera akabaluwa akandabula ng'amaze okukawandiika ku lupapula ne mu bigambo ebyamuweebwa ttaamutaamu nga tannakwatibwa, mpozzi bwe yategeera ng'abalabe baamugudde mu buufu. Bw'atyo ng'amaziga gamukka bwe yagezaako okunsiibula naye n'alemwa. Yankwasa ebintu byange nga tansitulidde ku maaso era yatambula. Ng'abuliddeyo nakuŋŋaanya ebirowoozo byange ne ntambula nga nkwata ekikubo kye yandagirira, olwo nali nnambulula olugendo. Oluvannyuma nawunjukako ne nkwata ebisinde n'emiwazi gy'ebisolo naye ng'amatu tekukyali. Nga ntambuddeko ekitundu kiwerako ne mpulira ng'omuntu akuba wuuyi emabega wange ate n'omulala n'amwanukula ku kkono wange. Neekwakkula nga nninga omwokyeko omuliro era nga n'ey'okuvviivi tekyasaka. Bwe nakebuka ne nnengera omuntu ajja atindigga ng'ate bw'atemereramu. Nafubutuka ne nziruka era naye yannemerako. Amasasi gaatandika okugenda nga geesooza era nga bwe gakompola enjazi bwe nagendanga neewogoma. Eky'omukisa omulungi nali nsemberedde empuku eyandagirira omwali omulugwa era mwe nali ow'okuyita. Nadduka nga nkootakoota tugenda tubulonda n'awalala nga bwe mbwamamu. Bwe mba ŋŋendera ddala bwe nti okweyokya empuku era nga n'amasasi gatandise okunva kumpi ku buli ludda, erimu lyankootoola omukono ogwa ddyo era singa ebintu byange nali sibifundiikiridde mu kikondoola awo tebyanditonze era tebyandivuddewo. Nateeka emmuliso nga ngikoleezezza mu nkwawa era nga mpaniridde omukono n'evumba empuku eyali eweza ebifuba nga 10 obuwanvu. Aganyira gagendanga gantomera, gannuma obujiijiiri oba okumpujja empawa ate nga n'obusolo bwe ssaamanya bugenda buntomera amagulu. Natuuka ku mulugwa ogwali guweza nga mayiro nnamba obuwanvu ne ngusenserera. Waaliwo awantu we nayitira ddala ku kakiribi k'akapepenu k'olwazi naye nga toyinza kuyitawo nga weekiise. Nakuba amabega ku lwazi olwaliko oluzizi n'olukonge oluseerera ne ngenda nga nsindika okugulu kwa ddyo mu maaso ate n'enseetula okwa kkono ku kuwerekereko era n'ebintu nga bigenda binnuma amabega. Naye nga ne kamala kakutanda ekigere ne kikusimattuka kiti ng'ogweyo wansi emikono nga 3 okuva ku kakiribi kwe nayita. Nga mazeeko omulugwa nagguka ku kikono ky'ennyanja bwe nasanga akaato aka yingini nga kannindiridde ne twejjawo. Abalabe bange osanga ng'omuwuliru guno baali tebagumanyi oba kyandiba nti baatya okunnyingirira nga ndi omwo ndya butaala nga bamaze okulemwa okunziyiza n'amasasi nneme okugwevumbika. Nga tugenze nga mayiro 3 mu nnyanja twafaanana okulengera abantu nga batagaladde ku njazi kumpi ne we nasaabalira akaato obanga be baali bannange nga baali bagezaako okunsaliriza ddala beejuuba nnyo okutuuka awo amangu bwe batyo kubanga baateekwa okwekoloobya ennyo okugguka awo anti nga tebandisobodde kuwalampa kalengejja w'olusozi zwe nayita wansi. Oluvannyuma lw'okugomaagoma ennyo nga twewogoma ennyonyi n'obwato bw'omulabe twagguka ku lyato eddwanyi era eryankulubbya ne linzizaayo ate mu nsi z'Abawalabu. Bwe namala okuwoza olutabaalo lwaffe n'ensammulizibwayo obunaku nga buubwo ngende mpummuleko era nsiibule ne ku ŋŋanda zange nga tetunnagumbululwa we twali tusiisidde. Essula ey'okubiri awo weekomye webale kuwuliriza.